Mu mawulire ge tulinawo omwami ono final amaze n'akwatibwa. Ogenda kumbuza yakoze ekigwa tannaba kumanya mawulire. Omwami ono yagenze ku petrol station ye Kyanja mugimanyi bulungi Shero. Nayingira supermarket awo nno nange wengula ebintu. Era omuntu gwe yakubye oluyimu mumanyi bulungi bambi. Yabadde yakamala n'okunguza ebintu olunaku olwo. Ndowooza lwe yamukubidde sirapo. Bwe yayingire supermarket n'agula ebintu. Bwe yaguze ebintu alabika yabadde ayagala genda nga tasasudde. Kati mu kumubanja eyamubanjiza yaziguddemu. Yesu n'amukuba empiza bati. Yambi naye bisekerwa kyokka nno mitwalo egi yaba ono omwami bamuyita Kirivu. Kirivu yabadde yakudduka na mitwalo 3 kati yamuguddemu mu kumubanja n'asooka n'amukubayo empyezi kumbe kamera ziraba era n'akwatibwa. Kibi nnyo. That I'm driving, I'm parking. Have you ever driven such a car? You will not wait. You fucking send it to the guy. You now she's there attacking me, beating me over 30,000. Even if it's 100,000, how much money have I spent you? Do you think I can run away with 100,000? You know I can slap in this camera here and you see me and tomorrow we go to court. Stupid. And you are wrong, stupid. Manyoko. Tell me about feelings like this.